Alright, omulungi atulaba ntandika nga mbabuuzaako mwenna ku channel yaffe nga bulijjo eyawewunyisa omwagalwawo naye nga tulinawo akanyomero kaffe ke tuyita tukyogereko ne Hope Shifa. So nga bwe twalaba akatambi k'omwami producer Didi abangi gwe mumanyi ennyo era nga y'omu ku bantu be twenyumirizaamu wano mu music industry. Alina abayimbi bangi be yamakinga ayina ettaffaali yagatta ku industry yaffe eno. So nga bwe twalaba akatambi ako ne kayita kangwatako n'abalala abali eyo ne muŋŋamba nti Shifa twongere otuleetera omwami oyo bambi ayongere okuba nga ate tumulabako ku channel yaffe eno mutukyogereko nga bwe tuzze tulaba abantu bangi bwe tutambudde nabo ku channel yaffe nga bwe mulaba Ttendo yafuuka part of us. So ne tugamba nti katujje tubeere nga ate tusharingako naye okusinziira okusaba kw'abangi naffe bwe twakwatiddwako. Nga bwe mubimanyi wano ffe tetujajinga tetusalira muntu musango. Ate omuntu bwe yeewaayo n'akkiriza okusharinga naffe emboozi ye sinakindi aba ataasizza abangi nnyo, abaana abali mu masomero, abayimbi abali mu industry, baproducer naffenna ab'amawulire and everyone. Mu mboozi eno gye tugenda osharinga naye mmanyi gwe andaba wonna w'oli ne wondabira ogenda kubanga tosigadde kye kimu. Era ojja kumanya ali mu mbeera eyo weehandolinze otya oba atannaba kubeera mu mbeera eyo nga oyina enneekwata gye weekwatamu ate naawe mukwano ogenda kubanga okola ki ng'era oyina naawe kyojjamu. So tutuuse waali okusinziira bwe tuzze okusinziira ku ndagiriro gye twafunye katumusinkane tulabe ate bwe tuwayaamu naye oli ku channel weewunyisa omwagalwawo mu kanyomero tukyogereko ne Hope Shifa bwe tutyo tutuuse mutugoberere mikwano mubeereeko call a friend, tell a friend, tell a friend. Shifa ayingiddewo baagala nnyo mikwano. Nawe gye bali bwegityo mpola mpola tutuulireko wano ndowooza bannange webale kukkiriza n'enkusinkanako. Amiina nawe webale okukkiriza katuulire wano w'oli tunyumye munnange. Alright bannange nga bwe mbagambye nti tuli mu kanyomero kaffe tukyogereko ne Hope Shifa tuzze okuba nga twogera ku nsonga y'omwami Didi producer abangi nga bwe mumumanyi nti yamakinga abayimbi bangi nnyo, yakola hits nnyingi nnyo era alina kinene kye yagattako industry yaffe. Nga bwe nabagambye nti ffe wano tetujajinga sifa abaliwo okuba nga tusalira omuntu yenna omusango. Ate nsaba nkwebaze mwami Didi nti webale kuvaayo n'ogamba nti kanzize buli kimu kankize ebbali osanga nange nnyina bensobola okutaasa era tukusaba nti feel free okusharing as much as you can oba as little as you can. Bwe kyonna ky'owulira ky'ofiiringa nti wandikyagadde okubaako ky'osharinga n'ensi feel free. Yesebo. So nga tutandika okuba nti twongera maaso n'emboozi yaffe n'okuwayaamu mu bumpimpi producer Didi yani balamusiza mwenna tulaba mwebale nnyo. Producer Didi producer wa nnyimba, nkola videos, mpandika ennyimba then amanya gange nyini bampita Didi March Muchwa. Didi March Muchwa. March. Nga February March. Oh, March. Okay. So Didi Lyange. Producer yegundi like title ya job. Yeah. So kati basically nse manyinga producer wa nyimba. Okay. Kati before nga tetunamanya producer Didi nga tetunaba kumanya nnyimba ezo hit ezo zonna zewakola abangi zetuzze tulaba oba zetumanyi wali okola ki by then? Kati nze journey yange abazadde bange bafa nkyali mutenewe and my family tebali like very well off. Abaaliwe relatives
so waliwo hasa mu education kati towards like S5 awo nalisa continuinga S6 almost nalisa continuinga kati neoputinga kanve mu kyalo nzije Kampala kubanga nali manyi okuyimba nali njagala gezesa okuyimba nga manyi kujja kuntaasa intention was nali njagala kukozesa my talent ogenda ku ssomero so nenve Masindi nenzije Kampala natandikirawo ekibuli awo mutajjaza mu kageto nembeerawo mu street nga mbeera kankawo ku street nakaseera awo kwegana life nebeera nga yeya street yawo. Then after mukwano gwange nantwala enamojjolo eyo ku nkoko eyo nanjigiriza okusala enviiri nentandika okukola eyo then walingangawo nights ku deviate awo ku William I think ikoyo street William street waliwo ekifo wali bakita deviate nga wabeerangawo performances nga abayimbi babeerawo bangi n'abastars bonna n'abamaradio bamativi everybody so kati nasavinga ngo obusente buno bwe nayiga okola enviiri nga nzijjange nokola ki which wasn't an easy thing ng'ojja mu studio kuyimbira oli ku stage bano basita bakulabe so ofune chances kubanga kati ndi namawojjolo tuddusa nkoko tusala nviiri tukitegeera kati oyagala to go ahead so kati nentandika nga okutravelinga actually that period when nasangira ne kituka yawe mkono tutandika era ku strugglinga nga tujja then after nze nensigala nga ngena maaso nze ka even with some friends then one day nenfuna chance ne performinga ku stage ya deviate waliwo yandaba nga maze ebbanga nga tebampa then waliwo yandaba nga actually ali MC bamuyita mwera erinnya nenja mujukira Dennis Mawanda yali maliriza bwati nezija ndimwegayirira nga nkaba nokaba ndimugana naye bulunaku nzija wano nga siyimba ate newandika namba 1 namba 2 namba okitegeera nkeera mwalina nga okwewandiisa so nambuuza erinnya lye gwani nemugamba Didi nangamba okola ki nemugamba ndi dansa wana lindabye walinga bulingezako kufuna microphone tebakukiriza waliwo struggle nyingi twayimbayimbako mu clubs naye wano ku deviate kati bakiriza naye mu dance wanalaba nga waliwo no competition waliwo Emboozi Ye Ekabya balimeta Emboozi kati eka dance yaliwo so bwe twali tugezaako okupenetrate nga nemulaba so ate nali manyi dancing somehow nga nkyali muto nenzirayo kati namojjolo nalinga nkola rehearsal every day as a dance naye nga olina okutambuza enkoko yo wali otambuza enkoko kati by that time nga nsala nviiri nga rehearsingira mu gundi omwo mu kasaluuni era bannamojjolo nga ninga bakuwasha buli lunaku era nagamba oyo gayi yantwala muyita Baguma namugamba kano kengenze walugayi gwendabye nga azina naye abantu wala bamuleekaanidde ne bamuwa ssente naye musobola ngenda kola lyaso week says ng'olaba nti bw'oyitira mu dance teriiko nnyo competition kubanga yaliko yekka so nenkola lyaso zaali weeks nga 2 kitundu nenkomawo then that's the day Dennis Mawanda buyandaba naye last nanteekayo nemperforming awo nenzina kati buyandaba abantu bonna bali bafulumye naye nga musigaddemu Kamiliyoni Kyaga ne crew ye bo bali basigadde nga batuddeawo ku madaala awo mu deviate ne Guy Wasiluka kati basanyukamu nebiggwa ne bali babiklozinga nemala neŋŋenda naye ng'oli musanyufu nga ndi musanyufu nga mpulidde kati mba ŋŋenda bwe nti waliwo omusajja Jampita yali ne manager wa Grace Nakimera ampita aŋŋamba nti nno obeera wambuuza erinnya lyo gwani aŋŋamba nti nno next week osobola okujja opafominga ngenda kubeerawo keera ku makya ngenda make sure opafominga buli muwaali ŋŋamba amiina awo noweesunga bagamba amawulire eri ku nkoko mbagamba kati banamba 1 fan bo bwe wali owangaaliramu so nenkomawo nga yali ejjudde so ne batandika okuperforminga bonna basinga baalimu babobbi bakamiri bani it was everybody
micros najja kati usually basitabu bajjanga nga yetawandiika kubanga bamwetaaga aba yakayingira MC nga nebwabagwabaddako basooka ne bakuyimirizaamu MC Cuts oba MC Moshi noyo Dennis Mwande balinga bakola so bamuyita bakitegedde aline mu parking gundi azze micros biki kati bamwegayirira agenda okuyingira ng'ajja buzi ku stage kyobula balinga baloopinga nga list balina ogivaako so katono yalaba abantu nga bayimbye abantu basita buli omu wajjudde ba Steve Gini bwe bali omu buli omu yali omunene kati micros najja na performing olimba lwa Asha Raymond bwe yamala oluperforming oyo guy n'angamba nti no actually brother wa Senyonjo Brendo yakola Miss Uganda kati n'angamba kati goddayo bonsowaza saagala kudda kumulaba mu Kampala n'agenda n'agamba oba yakikola atya n'agamba MC kati MC bwe yamala n'agamba MC kati okulanga bano ne bateekawo challenge no kati oli n'agamba mulina challenge so ne bawaga oyo guy nabo wali we yali ne bakamiliyo kani we nali so kati guy ansindikayo basaba olimba lwa micros lwava okukola lwenyini you got it bad ate nga luli slow kati nemanya wano okutuka nga Steve Gini atuddawo yali best producer wa Uganda buli omu ayagala mulaba mu recording kwegamba buli eri ebeera attention yalinga yamanyi era nekiddawo ndowooza kiyinza okukolera industry so nenzija ku stage nemperforminga nembimalirayo ddala towatya mutima ng'owulira otya of course nyina ekintu kyenkola nejjawo I feel like tewali muntu osobola oba owulira nga leka nkole even the impossible ezibadde zikyali mu rehearsal kati neteeka mu that motion kambikole mbimaleyo lwaki bantu era nanuuka okugulu nakola ekintu mwagala kisinga era nakimalayo naye nga okugulu kwanuuka wano so endulu nevuga abantu ne baleekaana nnyo naye tebakirealizinga nti ofunye accident I had to make sure that mvao ni injury kati awo doors openingirawo abantu wanalanga kumpitawo biki ne banfuwa sente so next week when ajja akajinga akagula have to perform micros ate nampita ndata kuntwala ku introducinga emba bebe cool bali bagala ba dancingire so ate nabatwala nti nono kabakolere kubanga is good so awo bakazora actually kazora yasoka nokunteka ku WBS his first job I think je kazora so connection etandika okujja netandika okufuna abantu abampita ku concerts abo nanyini wa Buzz magazine yayina Eclipse ngampita nga ne performing ne bantu be ne Modiskiria so reaction yali etya ku bantu bwe bali ba number 1 fan babe na mawujjolo ngaba amawulire aga amalungi kati boba najja bagamba kati nsenguse kubanga bwe nakikuba eno next week bwe najja nasanga buli kimu kyegudde bampa opportunities nga waliwo nangamba jangu osule tugenda kusuza ku Martin Road auto training okuzina mukwano gwe nagamba ze tugenda ku providing emmere kati ate olwedde nga ntandise okufuna buno bu clubs obwompita bu baala biki nga okupapo ate eringa waba walako kati salone yali evuddewo kati aso yena majolo nalingi maze kati nzije Kampala ntandika dance kati mu dance omwo nga nkuba dance waliwo bavukale babayita banguli family enguli balinga batambula ne bamalula I think mu batandikira bagendanga nnyo mu pubs biki so ne bampita ngenenga nabo performance zaabwe so kati mu performance omwo mwenafunira girlfriend mu performance nofuna girlfriend so kati ate yenangamba tayagala nzine ekiki
kyokka gy'omusanze gy'omufunidde kwegamba nga attention eyo yali mubawagizi twali tugenze performingamu so n'agamba bagenda kunzibira omusajja kati binalina obbivaamu so na performingayo weeks 2 n'agamba omanyi banjagala obiveeko ebyokuperforminga ebyo tosobola kuyiyayo ekintu ekirala ekyokukola naye by then nali nga buli misana nga ngenda mu internet cafe nga nsoma computer kinali nsinga okwagala computer nali njagala gimalayo yonna so all the time bwe nafunanga chance mu Kampala internet cafe yalinga ya 5 so kasita nabanga ne 5 nga internet cafe 5 nga bakuwa 30 minutes waliwo neza 1 hour gonde 5 ezalingawo so kati ng'otuula omwo biki kati nga mbeera ng'omwo nga ngezaako kutracinga kiki ekirimu kyensobola okukola ki kyoyinza okukozesa gundi katono bwe yaleeta eno gundi already nali nyina idea y'okuyingira mu computer nnyo nga waliwo ne mukwano gwange bamuyita Jeff Ekogotona owa Uma kati oyo waliwo be nali njigiriza dance namugamba njagala yiga computer nantwale wa Jeff namugamba ono gayagala kuyiga computer naye is a dancer, a very good dancer. So kati Jeff nagamba asokanga nziniremu tulabe. So ne muziniramu akapela. Kati bwe namuziniramu akapela naseka nnyo nasanyuka. Nampa n'ekisumuluzo ky'ennyumba ye. Nanzigulira computer n'ennyumba ye nagamba natandikira okunjigiza computer free of charge. Wow. Kati kiri kigenda okujja. Nga Jeff already atandise okunjigiza software ya audio okugata mega mixes. Okay. Era nga ne mega mixes nali nkola nga zazeekolera. Ensibuko y'obwa producer. So kati oli bwe yakingamba ate ye nanga nti buli lunaku nja kuwanga sente. Emisano ogenda olabinga emikwano gyo n'ez'okulya then in the evening ojenga oli mutu. Girlfriend nga yayagamba. Okay, nga nti ajja kuwanga sente. Kati olwo bividdemu ebya dansi. Ate ayagala biveemu. Okay. Naye nange nga nange mind yange eri computer nnyo. Bwe kiki wali osinga okwagala? Computer. Music, dance ne producing. Computer. Okay. Wayiganga computer olw'okwagala computer nga tomanyi computer ekutwala wa? Nze nakula bangamba computer eri mu sente. Kati nze nakula manyi computer nyino giga bagikola mbatya sente. So kati nze obwongo bwange tebubeera nga diverted ku computer. Yes. Niwe naje Kampala. Niwe natuuka wa Steve Jin yampita ku by the nga signing nga artist ne Michael Rose. Engeri gye namutawaanya. Nze natuuka mugamba nti fado limba nyimbe mugamba njagala computer ntuuza wano nze kanyinge namala nangamba omanyi sisaa kuyigiza production kuba production akubeera musaayi bwoba ogenda beera producer ojja kufuuka so kati nze nasigalera ngenda mu bya computer kayadde nga yina emirimu gye yali yampa naye nagivaako nze nesigala nga ndi computer gagipasuwinga Katonda bwe yakiŋŋamba nga buli lunaku yampanga omutwalo oluusi akasanvu kati nga bwazimpa nga ngenda mu tawuni nga nsasula ssaawa zange nga 3 mu kompyuta yanga mala nga ngenda ne wa Jeff eri kati nga bwensanga ebintu bye neetaaga nga mbigana Jeff ye nga binfunira neminga nga binjigiriza nga njigiriza ne yali anjigiza ne graphics web designing biki n'ebisinga saayagala nnyo bigenda mu ddiimu kati awo Vampino wasangira lumu nga ku Pioneer Mall nampita nambuuza naye ani akukolera ezo mega mix okukozesa nemugamba nze awo ng'ofuuse sereepu bakumanyi already wali nabakubadda mu dansi so nangamba osobola okugituyigiriza kubanga kati waliwo Viboyo ne Rota I think oba ne DJ Shiru yali atandika abali bakola ngezo mega mixes nenga bali mwita DJ Momo yafa kati nze bwe nabagamba nange nkola it was a surprise bali baseera it was expensive kati nangamba ngende muyigirize ye ayina programu ekuba engoma iyo gopa DJ yakubira kamiliyoni engoma bwe nakiwulira ne mugambo oyine software ekuba engoma nti yeetagana nanga nengena nengamba Jeff ate ebyo byayagala ebya technology kasita namugamba na yampeerawo CD yapa CD empya nangamba genda making a show of ne software totunula kunduzi kuyiga vaayo nayo era mugambe nti nagikuwe kati ngendayo Jeff yali yakukkiririzaamu kati ngendayo
nsanga vampino ntandika omuyigiriza eri sound forge gye nali nkozesa kati amala atandika okunjigiriza eyo bali bagita Fruit Loops then waliwo be nali mbuza ebirala nga yali tenaba kutegeera bulungi nayita Benon kati Benon ebisinga ali abimanya awo Benon abitulaga so kati nze kasanala bonna nno ng'otambulira mu banene beereere naye by then batemana ku recordinga nyimba so kati bwe nakwata muti netandika start woti exit woti nengamba ebirala tujja tobaeyo nengamba vampino kati nyamba mpasi egondi software eno ku CD naye naliko customer waabwe nnyo ku kafeso baali bamanyi so awo wonna yali go ahead jjukira wali Steve Jean yali agambye nti talina bwakikusomesa kiva mu ggwe munda kati awo omaze omulaga nti kikulimu munda kati ngamba kankole sample nzirayo mpandika akayimba kange bali bakaita trust maloka recordinga ngamba kanombe sanyu ready eno ngenda kusanyu ready nga yeriwe y'amaanyi kati jukira nali manyi sound forge kati ninjigane ku Reddit kati nga nkuba beats zino mweno Fruit Loops nga mixing eri kwegamba nga mbizeemu kati naye nga siri sure so ngenda kusanyu wenduka ku reception nsanga nsajja yali amuyita Big Ben yali akola waawo yali actually naye aveni mu room nga kati uyandaba ku reception tewali muntu nambuze obadde olina kyeweetaaga ne mugamba mbadde ndesimiziku wange nambuza yoyo nti ye nangamba niye mukoze ne mnganze yamukoze nti buli kimu nti nanga leeta CD mpulirize so nagenda nangamba bolina tutwagadde jalowulira so nengenda nolinde olwo lwennyini naluwulira kiki walina omukisa ndowooza ate nalotabukira yali wakola evening yali kwafe very long time nalusima just like that nangamba n'abantu lwali lwaluzungu lulimba lwange nga buli omu tasaakikiriza trust kati awo kunempita Jamal Waso nemugamba kati nno muzeeyi bituuse bya recording kati nze ndi producer jangu najja ne mu recording ka beat kati nga by then naku recording ka beat awo e Buganda Road nga ngendeyo nga nonya studio nga mpangisa oku recording voices for 1 hour nga emitwalo 3 for 1 hour nga nkola amaloboozi then nga vayo n'amaloboozi emitwalo 3 egyo ebiseera ebyo kati nga giba mingi era nagisolozanga abayimbi bange nga bana 5 bangi na speed nyingi onogenda bonna n'obakolera enyimba 5 at once in 1 hour kati eyo studio ole bagita True Vine we nalinga recordingira nga mubakolera Yesu era nange ezo yali studio y'amaanyi by then nga buli omu jaddukira kati oli boss nanyini studio byandaba engeri gyenkola ebintu byange nga takitegeera nangamba omala ondeetera ennyimba ezo nga ziwedde tuziwulire kubanga yalaba nga inwanaawe okoze ennyimba 5 abaana bakoze ennyimba 5 bisaze ku CD ngamba ngenzi kati bo nga tebakirabanga ekyo kyenkoze boss yali recording way yawo so kati bwe naziza naziwuliriza nazaagala kati ekyamukanga nemugana nenjagala okuyiga ennanga nanga wayagala okuyiga ennanga ate nange eno muzino bitani abadde agikuba nemugana nzabikubye naye simanyi oba bikwebiri unless ng'obiŋŋambye kwebiri simanyi nakuba nnanga nanga totegera otya ebintu ebitaliiko kubanga byonna kwebiri nemugana nti ze mpulira okutu nze nyiga bunyizibwe nti n'okuba kino kiri n'owulira nga bivuddeyo nga tabiwulirangako so ne banjagala nnyo kati yali agenda mu America nalekawo kazini we namugamba wali omuvubuka atera okujja n'okukwata amaloboozi bwajja omugambe waba yagala omulimu afuuka wano producer kati olwo studio ze ku Kirimira Tower 7th floor kati nzirayo okurekodinga Diamond Oscar olwo kati Diamond Oscar mujje ku street kubanga namusanga KCC mukubi engoye yali mute so tuba tugenda ku studio recording tusanga oyo omuvuka nga ngamba gundi yagenze musumba yagamba oyagala okujja jukira nali sinaba kukola mu studio like that naye ng'ojja buzingi kuyitirawo n'abayimbi bo nga siri ready naye angende nja kujjanga mpola mpola
kubanga n'aba producer baalimu nali manyi bali experience kwegamba nga nkityo kiyingira kikoze ne hit za Yesu beera nange okiyingiramu otyo kati nenzirayo nembinyumiza Jeff nengamba okimanyi zeni bagamba nti nno bampadde omulimu ku Truvaini era nze mbaga mbugambye nze nja kujjanga mu system yange yangoberawo nagamba sagala kuddamu kulaba nga toli ku mulimu genda oddeyo bagamba okkiriza okukola ogenda kuyigira ku mulimu. Everyone needs a Jeff in their life. Nagamba ogenda kuyigira ku mulimu ddayo era naddayo nenga muvubuka kubira kojjawo mugambe nzikiriza ddayo nagamba nti kaali nakubira ankowe enkya nenkeera naye nga ntya nga waliwo co-payment okusasula ekolera bookolako mugabana ki percentage? Percentage. Okay. Kitegeeza naawe ogenda kuleeta abayimbi bo bakolereno. Yes. Yingira studio mbuza gaya ndage mixer ku recordinga biki ebimu ndooza nga tobikubiranga nako byonna nga sibikwatanga nako nze najjanga buzi bali nga ba recordinga malobozi ge nga bagamba kusidinga ngenda this time nze ino bihandling kati oliri ne mbuzabuza ka ebintu ebimu wayitawo ennaku nga bbiri Moshi ne Sweet Kid ne bajja nga bazze ku recordinga Mama Brenda so bali bamanyi waliwo bali abakuba Yesu beera nange buli omu yajjanga ku studio nga amanyi asanga bali abakuba hits kati basanga nganze nga bagamba ate gwe Didi dancer story kubanga bali bamanyi last week badde ku stage badde eri ng'oli eri ku deviate nga bagamba nti nafunye mulimu kati nze producer biki so nga babigezesaamu just trial kulaba so kati ne tukola Mama Brenda kati ne bakukiririzaamu bakolere Mama Brenda try bampana mitwalo esatu eno Moshi so ne balukiriza wansi ku street buli ubaaluteeka ne lutabuka it's like by that day lwasaanikira almost the whole street ate buli omu ng'abuuza studio kyene ekoze so straight away kajikeegulirawo like nkyali mu trial Mama Brenda nagulawo akaji ate yasaasaana paka iladani bandi awo abantu batandise okunkubira amasimu biki bampangidde jangu simanya bikiika kati kyaziziranda nazo zeggulirawo kati baklayinti baba batandika okujja nti no batandise okujja mpola beeragirira bawulidde hiiti omanyi Jeff Ekogot mugambo manyi kati ate olwoddiiro njagala genda London naye visa simanyi wakubikola bizibuzibu nangamba kikyo yetaaga nze Dini Makerere nze ambasada embasi zonna gwe oyo ye wali wamufunanga kirabo wa banka zonna buli kyoyagala ne mugamba bank statement njagala gundi Dini's letter njagala gundi ne olwo bali babikulaga list y'ebintu byolina okuba nabyo ng'osaba visa bali babikugambye nalingendanga student visa we Makerere so kati Jeff ye nabipanga byonna nenfuna visa by the way Jeff akukoledde abantu visa oyo Jeff bangi nambuzaako abantu bosindise Bulaaya bonna gwe lwaki togenda nagamba kana lwaki ngenda nga nonkola sente and besides ozikola he was your friend ate yakukkiririzaamu nnyo ate nga mentawo so kati nsimbula ngenda ntuuka eri kati ate bwe ntuuka eri amasimu ate gatabuka eri wali ogenze kubeererayo ddala nalingenze beerayo ddala wagendera ku students visa nalingenze ku student visa nenjivaako nze nensaba obutuuzi badde manyi baakuyita nti waliyo abayimbi nabo bakolero baki yali invitation then nengenda natuuka eri nenkola obutuuze so nenfuna French passport nentandika n'okukola nga nkola mu Central London Hotel bagiyita Dodi nakola ku Gatwick Airport ku Virgin Airways lwakayimba kano Mama Brenda kaleeta abantu kwegamba tu olwo girlfriend katoli wakubira Mama Brenda awo nga waali yali yangoba kati yangoba bwati mancha ayiga bwentyawo sinafuna guno mulimu naye nga ngenda mu kibuga ndooza ye yali akikoyi twali tumaze like about 9 months then one day najja nanga mumanyi oluddewo tolina mulimu ate nze njagala forward nyina boyfriend ng'alaba tebiva ku level eno kugenda ku ndala jjukira yakuyiyizangayo cupkeep nanga nyina boyfriend gwe mbadde naye nakamufuna like a month ago
naye katate ayagala muvinga in so ino kuvaawo wali obeerawo enkozi I remember so nemugamba ngobadde tongambye nti noli mu relationship endala nagamba dde sinawe nkikugamba naye kasita nkikugambye anti baga omukazi agenda okunoba aba yanoba dda mu mutima kati olwonoosulawo nga akugobye eka wagenda wajje saafaayo naagenda kugenzi womukwano gwange awo najera nkumbyawo nembeerawo like few days tewali haati ng'akugobye badde tokisuubira akikusuddeko nga bw'olumwalaavu awali computer I don't get hurt. Goyo walina ebirooto bye ebirala by'olwo. Computer ngendaga nkyalina ebintu by'okukola bingi sisobola. Yeah. Distracting ebintu bingi. So bwe yakingamba ate nze ndi so spiritual. Nze buli kijja mu nsi ngamba Katonda kireese with a purpose. Like Jonah. Yes. Nti you have to fulfill it wekibanga kiri so deadly. Ye ina reason lwaki akusindise mu kintu ekiri deadly. I know. For instance, spiritually oyinza okufuna a calling. Yeah. Nti naye kati genda ina kaseera ku State House. Obagambe nti no kati gwe president wa Uganda. Nze nkuliko nga Katonda bagenda kukkiriza. Abantu abasinga they will use their normal consciousness ogamba wabula mbadde nvuddeko era tisaakikola naye omulala ayinza okweteeka mukambaye n'agenda n'akikola naye kati okimanyi mu jjano eyo gwe tomanyi byafuna. That's the only thing people don't see. Ayinza okuba agenda bw'ati n'asanga oba omuntu amutaasa oba n'atuuka nayo ne bamusiba nefuka amawulire ogenda okulaba ensi yeneyeggula omulala n'admiringa that confidence n'abaako wakuteeka. So the thing is if you don't accept ekizze nti no n'obeera ku ekyo kimu you never take a step then kati kyova olaba twerabira nnyo nti no twali tugwa nga tuyiga okutambula oba okuyimirira. There is pain in every step. Exactly. Ate otegeera nti pain eyo tekyali pain after bw'otuuka mu achievement seezo ng'olaba ati nazo ziri normal. Kati pain eri otandika n'ogisekera and you actually feel okay with it kubanga it is the fire that made you. So kati ekyo wekyajjanga kati ng'ekyo nagamba it's okay. So nengenda but those categories zaali opening. Yes. So it wasn't very hard for me okufuna wempangisa very soon. Najja nankumbyawo. Ne kati ne Peter Diamond kana yali tena wakubeera. Netandika okubeera ffenna kati nga mukezanga ku studio. Kati nga muyigiza computer naye kati nga nsiba naye nga muzza nga mukolera n'ennyimba kati bwe tutyo. Kati tuzzeeyo wali tuli London tufunye French passport. Okoze emirimu gyo esimu zikuba eno neno nga bakyakwetaaga bakubira era nga mpeereza ne tracks ng'ozikubira eri naye kati eri nayina gundi nayina decision bwe satuuka eri nenyingira production ne film industry gundi essomero nina okweyongerayo America yamba sinaawo mugaso nali sinaawo mugaso buli budde ng'obeera obala kiddako bwe natuuka e London era nga ndaba doors opening naye nga kyenjagala sikifuna si kyekyo. For instance school ya music eye UK it extremely expensive ate eri almost worthless toteka musente nyingi ne bakuyigiriza almost ebitatusa kuyamba. One or two twina informal education ya nkuyigiriza ekintu n'ofuka profession ebulaya kyakatandika okujja. So that time it wasn't easy. So natuuka nga ndaba studio ziri hard olina nga ndaba nyina omala emyaka gyange nali nfuna sente ate nga muli kyowulira naye kati nga nyina osevinga nnyo ate mali emyaka mingi kari eno ate njite nsigaze butuuze nakujjanga Uganda ng'abalala naye kati nga ndaba that is a big fear I have. Kati nga nze mu mutima gwange nga nyina kino ekintu ate Uganda nsobola okukola sente. So nentandika okunoonya opportunities okweyongerayo America. Then awo mba njogera ne jjajjange yali akyali mulamu ng'amugamba siwulira jjajjange ali luddawa ali Masindi mukubira essimu mugamba nti manyi jjajja mpulira wano tewamalaayo byenjagala mpulira njagala kudda ate naye yali mukazi yali spiritual nnyo nga yakulembera abakyala bunyolo na princess kati n'angamba vaayo kikoyo kiyangamba ale buyangamba kubanga omuntu owa Uganda obutakusaasira yagamba vaayo bwoliba wakubeerayo ojja kuddayo waliwo ekikwetaaga e Uganda kyolina okumala kiyangamba
Okay. Nampa courage. Noga olaba ne jajja ngambye nti goba birooto byo. Saalwawo ne nkwata ebintu byongeza ne mbisuulaawo biki byonna. N'osuula ebyomungereza akatabo. Katabo NI card zaabwe. Akatabo wakalekayo. Byonna buli. Akatabo wayo so tusaako. Wali yagala okagula. Ne ntyamu. Wow. Yeah. Kize kungoberera. Bwakagula na bwakolera yababutunda kubanga abanja abalinga bandana akatabo naye nga bagalamba wase bwafuna obutuuze. Wase ya obutuuze babutunda. Kati waliwo kasita yali ayagala okagula. Naye nendowooza kubanga abantu abasinga bakagula ayinza okufunirako loan up to even £1 million. Nekisigala ku linnya lyo. Nekisigala ku linnya lyo. But kino kyeŋŋamba nti wali tosaafuluma London like ng'ojja wano okola emirimu gyo nga mugenyi, but even eri nayo yukoddayo anytime you feel like. Nali nabye London for one reason. Engeri gye nayingirira London wasn't a correct way. So when natuuka eri jjukira nasuula akatabo ke Uganda. Then I had to transform into another person. The new person I transformed to yalina okubuilding a new life all afresh ate kitwala myaka. I know. Sandi ba the producer Didi kati. Okay, so mukuvaayo odde wali omaze okufuna akatabo ddala fule mutuuze fule. So kati woba omaze okufuna akatabo kano fule eno story gyoba wayogera luli eba ekyamatalinga. Ematalinga okusinziira wayingira otya. Bw'obagamba nti nno Uganda bagala kunzita ate n'ogamba oyagala kujja Uganda ate okoleremu ssente tosobola kuddayo. Dda gye baali bagenda okutta ate bwe bakuwa obutuuze bwabwe n'ensi yo olina okusasula ensi eri omusolo gwonna omusolo n'ensi gisasula omusolo inewe it is much better osigala eri. Bakuwamba bo ekintu kyabwe kyakuwamba slavery. Oli muntu waabwe. Another thing system yaabwe eri tight bw'ogisoma nnyo oyinza obutajjegomba osigalayo. Tosaako kugagawalirayo nti no first generation of a millionaire. Naye obeera okke bakuteerawo life ebeera okke nti yewandyegombye. Omanye kiri London it is kasitokera ku machano lya burgers every day tebalumwa njala nga ffe. That is okay, but nawe singa otandika okuzirya burgers every day ojja kulaba actual life is hard kubanga ekyemmere kivuddewo naye waliwo ekyetaaga ekisinga. Ensi yaabwe ya controllinga food ne controllinga ne health nti nno gwe olwala eddwaliro tojja kweralikira it's an emergency. Mubeera awo abasinga nga life eri average nga they okay naye nga si nnyo nti otutumukireyo azin babajjamu desire. Talina kyakwegomba kubanga talina ttaka lyogula liryo. Kati nga wano nyina eka zange 20 oba ndoota simanya kugula eka 20 oba 10. Takiina mu birooto kati talina na drive mugagawaza. Wano omuntu nobeera awo ng'olina emmotoka zo mukaaga eri buzibu talina dream yakufuna n'emmotoka kubanga kugamba emmotoka lutalo ne gavumenti. So never bateerawo embeera medical nungi, communication nungi, the roads are good, beebaka bulungi, the elementaries are slavery. That is the code is slavery. If you want to enslave a person, katika kwa example aba bakyotalawe bayina system n'abaswahili oba yagala omukazi abeere faithful nga tayenda mugulira mairungi everyday. Agenda kuleeta basisita be bakazini be bamama be bakazi bonna ekikomera kigenda beeramu nga kijjudde abakazi tebavaamu bwe baleetera amayirungi n'emmere y'okulya tebalivaamu tebajja kuwenda mpozi nga bendedde omu bajja sigala mu myaka 25 nga tebalina desire kasa bali enkoola desire goes. Kati emyaka gigenda bwe gityo nga bwe Bulaaya kyobulaba akakoola ye biggest export ya Kenya e Bungereza be basinga okugula amayirungi bakakolamu eddagala lye babawa. So abantu bali amayirungi e Bungereza tebamanyi nti no bali amayirungi mu kunywa emmere medicine so it kills your desires. Tuwegomba kugamba nti no omaze emyaka emeka g'okola myaka 2 oli London olina sente meka ku account eze Uganda nyenako milioni 2 owe Uganda myaka 2 olinako meka ayinza oganye na bilioni 2 kisinziira abamu bonna nga wabatutte nno genda okole ono asigala no ku business ono ajja fuka bilioneya oli ajja kujja ng'esente ekitegeeza wano gavumenti yaffe neebaako obuntuntu bwekwatako neetereeza kati nga bwe gambye nti enguudo transport nafuka ize ne batuwa medical ne batuteerawo embeera omuntu
bwaba obulungi ebisigadde bisobola okubeera okkennyonnyonyo kiba kiwedde Bungereza bweti weefuga first rule communication ensi yonna giconnecting n'enguudo ne train ne communication ali easy right now TikTok obuyaze ndooza mulaba engeri gye tudduka speed abaana bangi nnyo abafunye emirimu abadde tebalina mirimu who are earning abadde teba earning communication so omuzungu yamenga sure Africa tefuna communication eri set kubanga kiba kibalemesa to trade imagine singa yali atulekera communication nga osobola okubeera e Kampala and in 30 minutes train ekutuusa Arua bameka abandi badde bakolera Arua Karamoja e Bulaaya bakuteerawo embeera yonna nti alinnye bw'ofuna Uber erimu expensive but oyagala tambula otya bus weeziri train weeri means zonna options ku normal level sente ntono then ne bamala ne bateekawo health naye ne bateeka health nga eritu olaba nalaba nakiraba Germany balina amamotoka n'obugaali bagenda babuteeka everywhere gwe just ojja ng'osuulamu ekinusu ng'okavuga up somewhere you leave it there n'omulala ajja kasanga awo yeeyongereyo so in actual sense what they do buli kimu bapracticinga kye bayita communism naye bagikwekabo ne bagamba bali mu democracy what they did is bahidinga communism tinno abantu bonna tusharinge the same things asembayo kuba obubi abe nga alya baga ne pizza that is communism ne bagibika ne bagamba it is democracy freedom everybody to do anything is not helping people for one reason ozala abaana bana democracy ekkiriza buli omu abeere free to exercise their will okitegeera so oli ali right okubeera omusezi ono ali right okubeera omusiyazi ono ali right okubeera president ono ali right okubeera pastor olina abaana bana bozadde boolisiza ekigabo kyekimu mmere yeemu already tebakwatagana what happened democracy you accepted democracy communism is to make sure that abaana bano bategeera tuli wamu oli bw'alya mukene fena tulya mukene otherwise mu democracy doctor ali allowed obeera billionaire then ono eyagana okusoma asigale nga ye talifuna yadde 10 kati that's the problem tewaliwo balance of system but mu communism kati nga ekiri China Uganda is trying to access such a thing actually ndoza bibina bigero okwegatta bwe mwegatta ng'abantu ne mutandika okugamba tutte ekintu ekiyitibwa obwavu eddwaliro okitegeera ebintu biri accessible abantu 10 musobola ogagawula in less than 5 years you will be allocated in different areas communication yamu egenda kubeera iri centered olumu bw'alwala mubeera nga musobola okwefunira insurance okitegeera twafuna nomwezi radio bweyafuna problem it was a shock era nagamba abaana ne bagambula abaana ng'obutabeera exposed mubeera mutya abasuperstar b'ensi nga temumanyi nti no you need health insurance but it's very hard okufuna health insurance mu Uganda era Bulaaya ozaliwo nayo kati osanga nti no omwana omuzadde waaba yakikusetingira dde ekyo omwana afuna problem nagenda mu ddwaliro otuuka mu ddwaliro gundi oli mu koma bw'oba nga olina sente ku kaadi gwalina kaadi tezijja vaamu era eddwaliro ligenda kujjanjaba twagala sente omuzungu si bwakola ye yakisala nti neddwaliro lino lijjanjabe omuntu nga talina sente gwe kasita ayingira jjanjaba mwamanya bagabuuza otandise kuwona kyobulaba Bulaaya bw'oba tolina butuuze n'omenyeko omukono banokola kigwe edduuka mu emergency bakujjanjabe kati kasobola banga obonyemu bati bakwatisa pain killer ennaku nga 4 gwetambulamu ngaafunamu energy fuluma eddwaliro mbote tebakubuuza linnya panga oteredde tebalina buzibu bamala kujjanjaba ate the best ekitali wano ndooza olaba kati weesanga nti gavumenti nayo eremesebwa okukola ebintu ebyo for one reason ensi yonna enokkiriza okubeera wamu erwana the same cause kati olaba kati nga kino ekintu ekino ekya AIDS whereby abantu bonna aba AIDS basalawo ne bagamba it is a general cause
So it's a community to fight this cause. Kati as a community, mwesanga nti no, it's not about okunonya eddagala lyokka. Exchange of minds, opening of doors. Okitegeera innovative ideas zijjira omwo. Tomanya g'osinkana yabadde alina ekisumuluzo ekyokutwala next level. You don't know anything, but it can only come communism. Mu freedom mwe mubeera dishonesty because I'm free to lie. So in democracy, I'm allowed to keep my secret. But in communism, my secret hurts you. Kubanga okukweka kwange, my corruption is affecting everybody in the community. Ndozolaba system eriwo. Naye nga system ziri mu culture, mu culture zaffe tezirimu nti no batukolera wamu. Ffe kati abatandise okukola, maybe you are thinking something has to change. Ffe abatandise to try to kati nga bwe munoonyeza really. Those years it will be me okunoonya okwegayirira abantu ate ne bakusala ne ssente oluusi ne bagaana. This time social media has just created a community. Weesanga weesanze making the communication ekufuuka easier. Exactly. So ndozolaba communication is the number one thing. Enguudo bwe zinajja, enguudo bwe zitereera, naw kati ensi ebeera kubanga kati emmotoka bagikuseera, sente zosasula omusolo zibula okusinga z'oguza emmotoka. So kati emmotoka ezze mu mwezi gumu eba esensebuse because the roads are bad. Of course. Ate era system yo yennyini kyengambye nti no tenaba ku getting together. Waliwo enguudo ezimu ezaagana okukolebwa because balandlord b'enguudo ezo. There is that problem. Ebulaya tekiriyo nti no simanya bano balandlord b'enguudo ezo tetujja kukolebwa. So you find there is that problem which has to be solved. Kati ebintu ebyo nabyo osaba nti no fefe nyini bano Uganda, let's try to think. For instance, nokera ku macha n'ogula acres nga 20 on some place. You can create a road. But creating a road, road is also creating a commercial places and people will just go there. You just be, this is how communities are created. Singa ffenna tuba twagala ensi zaffe, olaba abantu abo baagala ensi zaabwe ekiri extra. Abakulembeze bazaagala nnyo, ne be bakulembera baagala nnyo ensi zaabwe, baagala ensi zaabwe. Engeri gye bafa ku bulamu bw'omuntu yekka ng'olina obuzibu bw'ofunye okusinziira. So kati ekyo nga tukitadde ebbali, bannanga abatulaba tukyali mu exclusive interview era bingi nnyo by'obadde tomanyi producer Didi ng'olese okkuba eŋŋoma ze naki obadde omanyi nti alina all that knowledge ku bintu ebyo byonna. So atubuulidde ku system y'e Bulaaya, mbadde sikimanyi nti wabeerako ne Bulaaya for some time n'obeera na mutuuze waayo. So tuddewo wali ng'okomyewo e Uganda, okomyewo oti ate okudda mu bayimbi production, kuba kati biri byonna wabisuula ebbali n'okomawo e Bungereza. Wano badde otunyumizaamu ku mbeera ze walaba e Bulaaya n'oteekawo ebyawukana okusinziira Uganda eri etya n'eribiri bitya, nakyo n'okitulaga. Kati bwe nakomawo nasinkana mukwano gwange atali US naye ali mu music. So okusinziira jjajja bwe yagamba nti komawo ebya US nosoko byesonyiwa wadda buzi Uganda. Nasooka nenzire Uganda. Kuba essimu zaali zivuga. Nentuukira ewuwe. Jjukira already kati sina sikeya y'amaanyi, already amasimu gaali gavuga. Ng'olaba emirimu weegiri otuuka okola. So bwe natuuka nabagamba babuulire ekindeese kikulu. E London teriyo kintu, teriyo talent ky'ovolaba abatwins abo baani teba breaking as we expect kubanga nsimbisi. So kati bana abasinga bali bagala kungoberera London. Kati ate mba diverting ati tupange tugende US. So bwe nakomawo awo nzirayo ku Truvine. Ntandika okukola Morris Hassa. Kaleke kasoma awulya nti no mwendi ankubira essimu kati ate mpanga kuvuga mu Uganda ategenda US. Kati ate agenda US. Kati mpanga ne mukwano gwange ono ne gift of card oyo ne gayo lata Cyrus. So oli mukwano gwa bweyafuna agenda osoma production. Kati we again that's right industry je tukoze na jana komito jimiriza. Nga mwabagikoze. Yaliyo yo Andrew. So bwagenda sinakola hiti nno. Naye mukudda waddawoko n'obusente awo, sente zikuyambako awo. Sadde na sente ziri awo. Nakyo sense I just came back with me kubanze nali ntambula nnyo n'omutwe gwange. So
sente singa nazejjako. Then kati oli bwagende kati murisasa nkubira angamba ayagala kola oluyimba kati ajja ku Truvine bwajja ku Truvine tukola kaleke kasome agenda ku street ne kaleke kasome kati awo wawe twali tuli najja nakombi twali tugenda vaawo kati ate nzira murisasa kati yatanga okunsuza ekibuli nga wenonye ennyumba ng'olomaze okukola kaleke kasome n'akusuza ewuwe ate kumanya era Katonda zantambuliddeko ne muhaso nga nsuza olwo mpanga agenda mu US kyokka ate nga ndya ne ku Nando's ng'akola ku Nando's kati nga ngamba gwe jangu wano oli bbaga ofe ngamba gonzisi era nze kimbibiri wali bbaga milkshake era nze kyobola wabandi kukulwalira makindi eno kubanza obulamu bwadde ku bbaga milkshake ebyaddala wow mbyagala nnyo enewe n'akalo enewe local food tera nnyo okulya akalo kalo kawunga that is me matooke muceere sibirya kati kaleke kasome afuuka kaleke kasome by then nali tandise okuyiga videos mukolera video ya kaleke kasome ojjawa idea gamba nti nekya video production kankigatteko anti kubanga kati nze already nali nyimba naye nga manyi okubeera successful as a musician neetaaga good production good videos ne good photo editor so nga manyi biri expensive so kyenakola nengena nenjiga buli birina nga nali kimanyi emyaka ng'emeka nga otoli ebbanga liwamala Bungereza? I think it was like 3 years. 3 years? Wow, in 3 years wali ofunye akatabo? Nakafunirawo in months. Okay. So kati obadde awe for 3 years mu industry okomyewo era olukomyewo ate era okoze hit kaleke kasome kati kaleke kasome aleeta abantu mukoze ne studio yammwe nzize ku Truvine twagikolera so kaleke kasome aleeta abantu so life starts changing from there waliwo video gotandise ogaseko ekya videography waliwo abajja bali bavuka bali badansa ne bangamba mba recording oluyimba bamanyi okola video so nemba kolya oluyimba ne banshootinga video naye process y'editinga nga ngendanga nentula oli nendaba nga beeditinga video so the second day nga beeditinga eyo gwebakolera audio nabo ne bagamba kabakwe offer ya video mwenna ne mweyamba bwe nagenda kugyeditinga ng'otunula nga ndaba kati the second day yali agenda customer yali amuyita bali balina library ya video badansa bali bayita ba VIP dancers kati nemugamba kanjira anyiganyigamu wano wedda ndaba byokola nagamba ekaali kati agenda atandika eri kubeera ku bya firimu bye agenda okudda nga video yonna ngitemyetemye nekimusobera nemugamba ate nze bwe nti mpulira bwe nkyagadde nagamba olio editinzeeko nemugamba nedda wedda nkula wano ng'otema ofiisi era nange bwe mbadde ntemu nakanga okikoze ate ng'obiyize nemugamba kati na Jeff yali yanjigiza saba software nemugamba kati ne software gimbe yali yakakuteekamu okuva eri nti musabe software era nasaba software na video era bwe nagenda bwe nti nagenda kati fuka video director so kati emirimu nfuna esatu okukola graphics ebifaananyi video directing ne audio production kati awo ntandika okubeera mu Kampala omwo nga ntambula then waliwo abampitaawo kati bali balina studio bakolere nga tebalina produce mulungi nenzija nempita gift of kado nemukolera traffic man nemala nenkolera ne Caesar man wampamba enyimba nizihitinga ku street kati nga tebalina video jukira video zali ngamba ate nze mbiyize era nze nakyenakolanga nanonyangayo wali omukwano gamuyita Keno Ketra Giant gaya yali awo atunda amasimu wakasiita kati yayinanga kamera kati nga njagala nnyo eno ebintu engeri gyonkola ebintu byange ne speed so gwe nagendanga nefuna kamera olusi nabalina kamera nga mugamba mpangisa kamera saawa ezi 3 ngenda kubanjizizza kati nga mbasoloza nga ngenda in 3 hours ngo shooting amba meka kati nze na shootingako video mukaga in one day kuva saawa 3 by saa 12 ne bazisiima bannyinizo bulungi zonna nga nazikula zoyinza okutya
ng'oteeka wali green anti screen kamera njagala mulundi gumu kubanga bankisiza kamera sente mpitirivu. Yes. Kati ate bano abayimbi tebampadde sente. Naye njagala ennyimba zino nnungi zibeere ne vidiyo n'abalala bazirabe bajje. Sente zirijja. Naye kino ekintu nze mera kino ekintu kola sente zijja kujja. Otherwise wonolina sente ziriwo. Then nkola wampamba video, nkola traffic man officer. Kati zitambula. Kati ntandika n'ofuna kati emirimu gya video. Wow. Kati mpangise kansanga. Kati awo tokyalowooza gundi America. Ati kati America etandise okufundamu. Ebirowoozo bya America bitandise okutoniwa. Lwaki yatandika okufunda? Nalaba wano ate speed gye nkozesa okuyiga buli kye njagala. Kubanga nalinga njogera n'oligayi wagwa US. Yali akolera mu studio ya gundi onani wa television yali akolera training. Naye even after nga nza mukolera tracks nga mixing ye okitegeera so nga naye alina doubt so nengamba bino ebintu bwe sitave wano nga ndi extremely perfect as a master. Eri ngenda nga hustler. Wow. And I am not going back there nga hustler. So nenga nkasigala Uganda mve wano nga ndi master. Yes. So kyekyansigaza wano mostly nga ndaba I'm earning ebintu abantu babi appreciating the work is going on ate nga nebyenjagala okuyiga nkola ki mbi accessing easily. It's by the way mu Uganda kyangu okuyiga technology than ebulaaya ku sente ntono even obwerere kyekyasinga n'okunemeza wano okuyiga technology. So kati awo traffic man ziba zitambula bwe ziti gondi yajja aziza ziyoni. Okay. Yajja ne Kenzo nga Kenzo yali akoze ya nimba emiti wine so ajja oluna miti ga Kenzo olwona mukubiramu lulimba nemugamba lulungi ya nimba nanga nemba njagala olimba lwa dancehall kubanga Azizi yamugamba ono bwe yagala kubba olimba lwe Kampala lwa dancehall ono akuba dancehall akuba reggae. Azizi aziono yayita nnyo abayimbi bangi ng'abamatiza ng'amatira nnyo kaleke kasome. Okay, so by the way mu Mboozi yaffe ndabamu omukisa omunene nnyo ogw'amaanyi nti abantu oli wamukoleranga akantu katono nadda n'aleeta omulala like omukisa nga weeguli munene nnyo. Kati tuli wano Kenzo akwegasseeko. So kati Kenzo yali agala nkole remix actually ngamba luleko luli maybe tujja kukola olulala then amala kola yali agaladdemu ya nimba nga alukoze yekka ali agala oluyimba olusobola okuba mu bidongo. Nga yagala mu lukube remix still erebere ya nimba sikolako nga ayagala duddamu nga ye still ng'era nga producer mukyusiza kati. So amala akola stamina. By that time Good Life yalina ability nga yehiti mu Kampala. Kati that time waliwo olumbeera lwali big ennyo za style za kwanga lwali lw'Amerika kati nga style ze ziriwo ezo. So Kenzo akola olumba lwa stamina style nga ability nga luli slow. Balukola ne video. So bapushinga oluyimba naye lufuna reception yali nungi mu media n'abantu ng'amugamba buli week tosaana kuwa kidongo nenge gundi nungi nga lyrics nungi like lwalina ebigambo ebirungi naye nga lubulamu amaanyi. For some reason the video was good. So it was very hard to appreciating the lyrics in the beginning by the way. But the song was good. So kati amala meeting mugamba olimba lunalayo ku TV naye terusobola kukola singa walutuuziza kati by then ngeno mugamba ebyo nga mpize kokofinga mukolede mikono waggulu nga mikono waggulu asaanidde Kampala nga yafemya Kampala mu club zonna. So kati awo weyajja asanga era nkola my miss
kati mayimize engeri gye namukola actually nali awaka nasanga nga nali ndaba TV then waliwo oluyimba lwa Elephant Man lwali lupyawo ne balukuba nga luli mu codes yawo zalinga za Marvin Gaye kati najjagala nyo sitero gye bakoze kati najja ku boda nga another thing njagala kola oluyimba mwezi okola nenkuba beat ya mayimize kati nyimba oluyimba bwe nyimba oluyimba manyize kasita nyimba oluyimba in the first 5 minutes nga mpandika nempulira nga spirit yange ezitoyemu nga sifuna kyenjagala eyo project ngikoze so mpozinga project eyo naye nga beat nnungi biyitako kofinga mugamba osobola okunkubira mu freestyle mu beat eno kati akuba freestyle bwamala okuba freestyle what yakubateeka emulundi gumu like kuteeramu naye omulundi gumu naga nimbyagala nyo ne mugamba omanyi ngenda kuyita ebintu bino waliwo kyempulira ngenda kuyita olimba luno kumaliriza nkyagala kuba nali njagala nokuyita gravity ajagezese ndabe nali walawo embi njagala okugesako eyo beat kati koko bwe yayimba eno freestyle gye yayimba nga yangamba gezesa bugezesa agenda nkwata amaloboozi nga salasala mala ndupanga vaasi intro biki kati mala nteekamu ne harmonies amaloboozi mala muyita mugamba oluyimba olulu kati yali amanyaze ku record asanga mupangidde oluyimba nga naye tamanyi mpanzi nangamba kangende nduliasinge zigenziremu recording agenda so we yagenda emakalo sinaluwulira ne shiru bawamba luwambe mpaka ku video bagamba tewali kukyuse no hiti ne lutabukira eyo kati kenzaawo kubanga kati dansol yali tabusi ne mugamba olimba luno luteeke mu dansol so yasooka naleta project eya Lexus ne mugamba saagikozesa kubanga tugenda okuzimba n'amaloboozi protocol so tubizimba butaddamu okuyimba buto mala ndomuwa lutwalayo wa shiru shiru yaluwulira n'agamba luno lutandikirawo leero olutwalire baddi owa firimu agateko vidiyo eri agindeetere katikati aluleeta olimba nga lutabuka so there bintu byonna nebitandika byonna ne bitabuka awo hiti abayimbi ne beesomba n'abaproducer abatandika bangi kati ne batandika abantu ne bayingira mu makindi kati makindi nefokako ndi music hub kubanga nze almost yatandika then after bondi ba Benon balingawo ku Salama Road ku Muswangali but bali tebana breakisa babreakinga banyeze biye bali babreakingako ng'abayimbi naye nga balina engoni kati Makindi, this was the first studio in Makindi. This was almost everything. Agenda okulaba Pademani Baze, everybody was Kagamba ne Focus City, everybody just poured in. Good life never. Kati nga buli mwana yajjanga mu studio n'andaba nga alaba kakidi bwe kati ne kali ku byuma yangambirangawo nzirayo kuka producer bona badigimbawa no ba inspiring basi bangi kasawa nabangako bati bo batandikiranga production abasinga bajjanga boyi kati producer Didi tulabye obulamu awo wonna butambula bulungi buli kimu kigenda bulungi and everything was fine. What went wrong? Deliverance was good. Work yali mulungi but era still I was working for something was wrong. Abakenzo ba Coco Finger, everybody benabiranga nabo. They tell you nze omuntu asinga okwogera n'omuntu. I talk to you ebintu ebitali na music, ebintu ebizimba. I show you there is money out of Uganda. To focusing on you one, if you can be extremely good, that's all of Buliwa extremely wide. Tewabera ntalo. Entalo ziliwo nga mwenda mulya ku kasuwani kekamu. Kubanga muganya okudevelopinga. Mulyawo mu competingira akantu akatono saako eryawo. Buli mimize gwe nafunanga bwenti. Nga muyigiriza computer, mugamba funa bank card, nga mugamba kati funa passport, bonna they will tell you the same thing. Kubanga mugamba you be ready, bwe oyagala beera star, become a star before you become a star. It has to be in your mindset. So ngamba twala ku Serena Shera buli muyimbi. Ngamba twale ngamba fa bine before if you want to be a star mujemu. Yes.
tomina bita bya mwe basika ngamba bate sina sente bali ne mitwalo ena naye tuze tulidde emitwalo 3 bageni ya mitwalo 3 naye mwe mbadde mwina phobia temusaana kujja kutulawo ate nga byabwe balina kubaayo that's where they belong kyobola aba artist bange abasinga babreakinga nnyo uptown easily because already nze kubreakinga that fear aba artist abasinga kyobola bafuka basita ne basigala muzigeto to survive nga tebannamanya ki kye bali nedda nobafuna millioni 5 taligamba ti kangendeko wali expose myself somewhere oba kaninyi just emitwalo 5 ngedegerayo so fear you break it so nagezangako nnyo kati ngamanyi we have a lot of money mu nsi as musicians and abana abimbi tebalina sente zagenako first of all nze asinga okwagala ensi entegeere these kids don't have money and I have to give it my sacrifice ebintu manyi obikole kati then kambikole then nse tulabe if they appreciate ija be moving forward so that's how I push so nali mu struggle extremely lot of pain wano wonna wowajjira okoze byonna tulaba producer Didi ow'amaanyi ayogerwako buli wamu sente nga tezijja bulungi zonna nga zisipendingako ebintu byemwalabanga yeah because I had to build it tofunangako n'otulawo noga nti kati bane leero nsevinze sente ozirabeko nti ziri awo milioni 5 6 ki kugula bintu bikalu bibeewo assets that is not me obaawo ng'erinnya balyogera nti Didi naye nga si yenze sisikiririza mu kuzimba ennyumba y'okwebakamu otulo as the first thing in my life nzikiriza mu gula ettaka linnimirako emmere as the first thing in life omuntu akkiriza mugula ennyumba nti nave mu pangisa agenda kukola very quickly afune sente agule mu kibuga kubiro nze nyiza n'otwala obudde emyaka mingi nnyo mu kibuga nga mpangisa nga ngamba njagala gula ettaka ly'okulima jagenda mu kyalo my demand is less than yours nze nali sina wensevinga sente ate nga njagala ensi ekwagale tosaa kugamba oyagala ensi ekulabe naye togenda kuteeka advertisement ku nguudo how are we going to see your work but it costs to put your work there so ogenda kaaba kyobula ngambanya abaana don't think that jalaba omwana azze n'akayimba akalungi naye nga talina sente nga tomugobe kati I have to step in wana ina oluyimba kati nga graphic you have to step in kumugulira engato nomugulira gondi engoye batwala mu saluuni nesaha plus medical balwadde byonna nga mbikola transportation kati ng'obikola kubayamba oba obikola ng'omuntu obaga nti manager to break poverty first kyekyo kusanza oli mwavu what are we going to negotiate nebinkugamba tojja bitegeera let me break your poverty bonoba olina sense ng'ovudde mu poverty we can talk business naye noba tofunye sense notakomawo this is a road I'm going sigoweka gwensinkana so I have a target going ahead ate ne Uganda onokasi we wali human resources ezokukozesa so nalabako story yo yatambula nga ebimu ku byaleeta setback in your life ebyuma byo ebyabuwambibwa nebitwalibwa n'osibwa setback wetandikira kati ku bantu bano kuyisa batya so kubanga sigenda gigenda mu nyo story eyo twagiraba abantu bagirabye ebyuma byo byawambibwa ne babitwala ne bakusiba nobanga tokyakola ate bwe wavaayo tebyadda tebyakuddizibwa toyina eniwe bwe wali compensated at all toliko idea y'ekyalo ate kyantwala emyaka 4 nokankuwulire nga ndyawo kati no mu eyo period like almost everybody bane like they run away from bemalinya okubuuza nobody paid attention kubanga twali ku court sanga ngenda ngamba bebiko baliwo bano bonna betumanyi ne mugamba obalabawo nangamba what's going on ne mugamba nabagamba that these people kasafuna sente they don't come back most of them have gone nanga kati na yewunya ne mugamba tebagenda kujja noba nabira ku TV tebajja kujja nangamba why ne mugamba eyo fear mu Uganda kirima na Uganda you have to understand it kirimo so tebajjira ddala nobenavaayo tebajjira aya dogamba nti naye kulikayo bali balinzo ddemwawo bawulire nti kati hiti ziva wa producer Didi bakomewo tezinakuvaayo oyo yakoya sirana kubanga actually there was even I was fighting even good media sabotage bali bampisiza mu media
Didi simanya bamujja kola license Didi tamanyi kola production tugisi abanabi kuba Didi so kugamba nga baagala bonoone ne kiri ekirungi kyo nekyo supposed to be bakifuula out of the kubanga ebyo byonna bikutraumatizinga toveeyo nnyonnyole nti nayamba ono baba bakulabanga obudde buno bw'obyogera nti nayamba ono baba bakulabanga eyeesoma ensi bwetyo bwetambula. So what you do is you keep quiet. Exactly. We no kiza pini katonda jalezi nolinda aleta change. So n'ogamba kansoke nesonyiwe media ntobe byange because byali byongera okutraumatizinga ne bw'owakolera kale omuntu niwaba takuyambye takuwadde naye aveeyo kale appreciating ekirungi kyo nti gundi yakola ekirungi bwe kiti. Alright, kati ka video akatrendinze akatambudde nnyo ku status yo ey'obulwadde nsaba kubuuza nti wakitegeera biseera ki kati tulaba ongambye wayina emyaka egyene egy'okustrugglinga nga yo down there osiris oli undercover ng'olaba ne bonajja mu media tekuyambye baddirawo akawo omulungi gwe wakola oba ebirungi byo baagala babifuula ebibi kati ate kino ekya health naye okutabukira n'okeera n'omanya nti kati status yange eri bweti wakimanya ddi kati kankotimize some story a little bit from behind. Okay. When I very zira our life is becoming a very hard in but I'm going to abstain. Okay. In abstaining to get there. The reason why was separate relationship on a Okay. I'm going to be a disturbed person. So I went and abstaining. Nokyegamba ng'omuntu that's how we abstain after all ne sente siina abakazi ate kubanga the main thing was kansoke nfuna omulimu where to work from and it wasn't easy. Yeah, so nekintwalira emyaka so bwe nafuna wensobola okutandika okukolera then it was easy. So bw'wafuna wesa okukolera yali studio y'abantu nga y'abantu naye nga ogendamu as a producer. After so many years, this is the problem with abstinence. Abstinence in a problem here, community questioning. Yeah. What's the problem with him? The family. Yabachi. Not ina mukazi. So sometimes you might decide oh college. So I abstained for a long time. Then when I decided to turn a relationship, I think it was not good. So bw'oweera banga otandise ofuna omulimu ofunayo mpola it's not nti maze ofuna omulimu but I just decided to let love maybe give love a chance kubanga already nali nkiganye abantu nga baagala maybe to start a relationship naye nga nkiganye kubanga I was hurt nga n'emikwano sikyayagala kubanga I'm not trusting anybody. Yes. I couldn't let anybody. By the same ninga mumanyi cancel everybody and everybody. And I let it go. Life so goes on. So even like 2 years ago, even last year, Nakebeza, and I was okay. Last year. Surprising, yeah. Last year. Yeah. So when I get Wakebeza ng'ogenda mu relationship. Nalwala more wasooka n'ogamba let me pressure last abstain. year. Then after n'ogamba kambeere kati open to love, I let it go. Yeah, so I brought in a relationship. Okay. So I think that's where mistake zabeerawo. Yeah, so nalwala more pressure, onengenda mu ddwaliro ne bankerera. Because they also thought, I also thought maybe it was one guy. Results in this way, okay. Actually, 2 results. Kati, nemanya that is okay. January, nalwala nengenda emakindi somewhere. Then wakola blood check-up. So nebangamba nti noli negative. Kati 2 weeks ago, January this year. Yeah. So this 2 weeks ago, kubanga tuzembadde manyi pressure ulcers okitegera ebintu nga bitambulira bwe byannuma ennyo nengenda mu ddwaliro ngamba omukwano wange kyapana gomanyi kino ekintu kirabika kiri critical nenkubira emakalos bwe nakubira emakalos najja nekokofinga Renix Washington separate ne bagayo abalala ne bajja okundaba abaana baweereza n'ekifaananyi ky'omubiri gwange nga bwe ndabika so they got scared kati ne bajja kati baatuuka wendi nali by that time practices actually na guest house
Makalo si Buyanda bw'ati yagamba opansiza mu guest house nga mubeera kati nga relationship nga wagivaamu gye wali ofunye eyo nagimala dda wagibeeramu n'ogivaamu nekitawakinga out kyali kyagwadde so Buyanda bw'ati n'agamba tunoonye eddwaliro eddala so nampiikinga ne bampiikinga ne banteeka mu motoka ne bantwala mu ddwaliro awo Mengo Saidina so Makalo senyini n'agamba omusawo kola check up yonna kubanga ffe tuzze tumanyi ulcers ne pressure naye era amakirenda ga ulcers ne pressure weda abikola naye pain igani so bakola check up bamala okola check up omusawo akoma wambuuza tumanyi setasiyo mugamba nti yenjimanyi bweri kimugamba negative nga wasembadde okwekebeza ne mugamba January mugamba kulwaki n'agamba nti kati ndaba ninga state nga ne mugamba results zimanyi okukyuka n'agamba eyo kimanyi zimanyi okukyuka ne mugamba ziza okukyuka ne kati n'agamba okukala oli positive bwe yakingamba ne ngamba bwotyo bwewaddamu n'agamba nti tolina abantu bayagala okugambako biti naye nga sooka okupitira abantu sebenyi abandise wano n'abayita nebagamba katonda bakugamba wano tino kati sikyalo olwadde naffe bwetuze twetisse nga gwabanyonyola you had the confidence ey'okubanyonyola nagamba omusawo yasooka nabeera ng'alaba am too fast okikkiriza mangu ninga atategeera the magnitude so yagezaako okubeera ng'agamba walindamu babiki kati nze nemuganidda bayita ngayagala asooke okyadoptingemu gweki nemugamba bayite n'abayita nembagambirawo nemugamba kandabire kati okumira eddagala gwe kennyini omusawo bye yandigambye nga yekuwa byeyogerera nagamba nti kati totidde biki nemugamba nedda ndi psychological ready for this I can handle nengamba agundi Makalosi kokofinga nendakwera nokibagamba awo wenyini zawe nga nanti naye ngaomusawo naye alaba kati nga naye bimusobedde anti ndowooza nga manyi nabisazaamu kati ne bagamba it's okay nemala ne bagamba ngenda kirangirira gwe n'obabuulira n'obagamba nti njagala kukirangirira ngamba ensi Makalosi n'agamba okay not okay tujja kyorganizinga and I hope you out on that and when was that 2 weeks now by wategedde status 2 weeks ago lwaki kyakujjidde mangu wali obeddekawo n'okirowoozaako enisingodde n'ogamba nti ebikeesi ne kiba bwe kiti wadde kale in January wafuna results nga ziri negative naye wali kyali kikujjiddeko oba okusinziira ku mbeera gy'olaba abalala abakirimu n'ogamba nti nze nekintuukako nkola bwe nti bwe nti nze ndambulidde mu life enyigiriza ennyo kuba mbuto so I'm always prepared for kyekiddako ekintu kimala obaawo what's the solution ebintu obirowooleza ku worst scenario kati nze nga manyi the next worst thing picking something positive kimpanga zitu progress to to a next level kubanga ensi kwagala butayagala irokera ku machano gamba njagala kukola you've created omanyi kama is a rotation every ekirungi bwokiteeka ekibi kino okujjawo kitegeera it's obvious so it's your decision choice to make if you decide nti nno kankwekeko ebibi that's my journey otulika mu maaso you don't have courage naye bw'ogamba nti nno kanguma ebizibu byenkube from the beginning and you like bino ebizibu si bebinstopping awuli kyenjagala ogenda the thing is focusing ahead like right now kati nyina focusing kuli enyina ebintu bingi ebyokukola okitegeera anyway ebibuuzo era sigenda bana bingi nnyo ku ekyo nti lwaki wasalawo ekyo kubanga bwe ntunuulidde story yo gy'ovudde emabega mu ngeri gy'okolamu emirimu gyo decision making yo bw'ogikola mu ngeri bw'ozze ogoba ekintu obeera bwoti kyekiddako wano ntuuseewo ngoba kino so ebibuuzo byange bisobba ebitonoko ku lwaki wasalawo bwoti ogamba abantu so mbudde obwo toyinaamu bwewasooka kwesikamu n'ogamba ono anaakiraba atya
jajja ye yatufaako okusinziira ku mboozi kubamu boofaako ennyo mu life kati tolinaamu mu kwesika bwewagamba nti kinja kuswala bagenda kunjajenga banandaba batya nekirowoozo singa nyina loyinza nnyo ku muwala wange naye kyekyo kyenkugamba gwe teeka ekizikiza mu bulamu bwo kinovaayo ali mwezi 5 right now. So you don't have to when you're doing something right. Oyinza okufunamu ekyo embeera ekuleetera kati yeyo kama tino you want to do something white but you're protecting yourself with a black shadow. Ekitegeera kyobola bibeera etolola bwekyo kino badde mayi wasooka n'oyitayo abantu awo no bwe kikubewo abakukyawa bagende otegere abadde tebanjagala even before this message. That is the solution. Actually ebeera nga gift Katonda nze in every problem gyefuna Katonda akulaga abaani badaihatsi bo people who can go extent for you ate nakulaga abantu abali ready to run away. Then ate kati gwe bobeera omugezi nga omanyi ti no I have to keep doing this job kulwa Katonda ate bali basonyiwa n'omanya ti it's fear. It's not that bali balina ebisembe it is fear but if it breaks bajja kukola kibajja kukwatagana nawe so you can't stop kubanga ti ebintu byonna byokweka muwala wange binsobola okukweka akula agenda bitomera kati bwatabitomere nange nga wendi nembi explaining amangu ate mbitomere nga agenda kufumbira kati kabitegeera that means aba amanyi approaches ez'okwedefend already akuze nakyo ate alaba nti nno it came out freely tekirina na shadow of ID so kiba kiyamba kasita oba omanye nti kyokola kituufu do it ate tutiyanga nti no ani agenda okudduka ani agenda okukyala so kati abantu essimu ezakkubirwa abantu bo ne muba bawagize mubozza okolerako abakubuzeeko ebbanga reaction zaali zityawo. Many people responded positively. Everybody's been calling n'abantu abapya actually abalina AIDS abamu abali HIV positive nga bakuya nga bagamba we are the same so bangi abakubidde ne bagamba nti naffe kimu embeera yenna so there were a lot of encouragement since that day. Actually many people n'abatali balwadde bankubidde nga baŋŋamba nti no thank you for what you've done kikulu nnyo like so it's been positive at least extremely positive temuzeemu nnyo mbeera ekuba nnyo bantu kukwogerera kino it is God's mission straight. So kati embeera eryetazi your welfare embeera ogikwasaganiza otya oli ku ki okola ki of course kati saa zino osaakola kuva lubangamba badde down nga nina okuwumula so after then I can pick up ntandika okukola but era banetako obuyambi bwa financial down tunda okwejanjaba some medical so I had to check out my machine at one point so nali nfunamu help from Makalos, some friends Kokofinga, memory card, even some people in the family together. But then it's like you have to know that you know who call up to make sure that I can fight this. So if I can get help and so on, it can work out. Plus also the campaign that I want to start in here, it's because it has a lot of support and so many people. Njagala involving other musicians, like producers, okola like an album, kole movies, mini-series, documentaries, kole so many projects. You can just think endless projects. Even projects is all about creating a financial inabilities for abantu aba HIV abatagana kuvaayo bantu bangi nnyo naye nga tebasobola kubeera employed because of their status but they are so talented but you can get them a door to get a lot of money through their talent. They can be an accountant yalimu practicing but in an organization God is saying ezibanga zikolebwa so many things can be done right now I believe ate ng'era oli ready obyenyigiramu byonna kyonna ekiba kizze nga kiyamba omulala kiyamba atannafuna ne kiyamba afunye abeddewo atya
solutions kubanga as more as we keep on begging for aid nabyo tulina creating ventures creating money sources. What can we do? How can we involve the public kubeera involved in us to give us money like entertainment, celebrating our festivals, with the country tours which but if they have a lot of fun to attract the public, idea njagala kati breaking a dancehall songs naye nga za sirimu manye nsolo so oliyimba nga mayimisi nga lwa sirimu mugenda okulubuuka nga it's a song about it. So that's yatusaba n'owandiika muvi ku bulamu bwe era inspiriza abantu bangi nnyo ku channel yaffe eno bwe tuli bamuyita Tendo Florence naye tutambudde naye nnyo waneeno ayina ne dota waayina yafunira mu ssomero. So ffe nga bwe nagambye wanti tujajinga tubedde naye era abawagizi baffe batambudde naye yafuuka mwana w'abantu. So kati bwe nalabye story eno nekinkwatibwako kuba already ninawo omwana oyo neŋŋamba kanzije twongere okusharingako n'abantu kuba tulaba. So kati okusinziira by'oyagala okukola tho tulina kusooka kubeera strong, osooka obeere nga obulamu buddawo olyokke then projects ezo okusobola okutambula ebyo bye twandibadde twagadde okukola byonna byonna. Kati kikyogamba abantu abatulaba nga tubasiibula wandyagadde bagamba ki? Abantu abatulaba beeyanziza tayimu yamu akaseera kakuli mwebale nnyo Katonda akuume era nsaba obuyambi bwonna gye buli obusoboka. Ayagala okuntuukirira n'abayesimu eri 075 by the way kubanga technology bwetutambuliramu TikTok ennaku zino nayo ekola producer Didi TikTok so abantu abasinga bakontaktinga bagenda mu TikTok naleka producer Didi abasobola okumpereza messages kibakizi yawo kukwatagana. Alright, nze nyongera okwebaza tweyanza nnyo obudde bwo twebale kusharinga nansi just not abantu bangi by watching your story you've saved lives. Waliwo bwozizaamu amaanyi ng'ayina ng'agamba munange olaba producer Didi akyogera n'avaayo nakkiriza mu bigambo bye byoyogedde alina kyajja okugyamu atalivinga ellonga kubanga ekireeta omuntu okunafuwa fear esitula ebintu bingi nnyo nti you get stressed ogenda lema okulya alsa zittuke buli kimu kittuke omubiri gufuuke weak omuntu kimufiirwa ate nga yandibadde alivinga llonga. Tulinayo n'abali eyo ng'oli tagenda kukwekebeza naye nga ye atya. I've seen so many people mu entertainment mu mawulire nga tebamuwangako mawulire ago naye nga ye agamba nzeyo sirinnyayo nga nze ŋŋendayo bwe baŋŋamba bwe bati kwegamba ye omuntu neyewerawo results n'akituwalira dda so nga ate munnange osobola okukola mistakes through fearing. So nga ate bw'oba oyimuse n'ogendayo osobola okugamba kanyongere okwekuuma ndi mulamu. So kati bingi nnyo abantu bwe bato bangi nnyo by sharing your story bangi nnyo b'oyambye era nga tukwebaza tweyanziza era I'm sure nti bajja kujajinga bannange buli omu alina kyalina. Omwami ono nga yomulaba ne waali wano bamusuzaako busuza omukwano gwange wano wa mukwano gwe. So ne mu nsi eno tuyige tukole ebirungi. Nze nnyina omuntu gwe nadde nyumyako naye nempulira ka story akalungi naye ajja keeyogerera mu tayimu ye nti oyinza okugamba nti abantu bangi nnyo tebakomyewo oba tebakoze eki naye tewabulayo era dda n'agamba nti Didi oyo mulungi yankolera bulungi bwati ne bwati. Nze nyine yanyumizaako ka story nti yakola oluyimba ng'okyaluyina omubanjaayo emitwalo 25 najja n'agamba nti tusaba sente tetuzirina oluyimba lutuwe n'oluwaayo. Kati bw'abanga obudde buno